اهدنا الصراط المستقيم. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gamba abeekibiina kyo bakole n'atukubiriza okukola n'agamba nti okola kwaffe mbaka sallallahu alaihi wasallam ajja kujulira. Ibrahim yamala ebbanga ddene ng'asaba Allah subhanahu wa ta'ala okumuweza bajaguze bulungi n'abantu abatali basiraamu eddembe liriwo. Allahu Akbar. Tusalidde wano ku district yaffe ey'Ejjinja ku Muvule Crescent. Abasiraamu badde bangi nnyo era twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atukoledde olunaku luno nga lulungi. Olunaku luno ekikulu kyamu nti lunaku lwa hijja. Jo abahaji baffe babadde mu Arafa olwaleero bali Muna era bali mu kusala bisolo. Okusala ebisolo kintu kikulu nnyo kubanga tuyigiramu ebintu ebiwerera ddala. Ekisooka kiraga okubeera nga tuli bantu era tuwangaala n'abantu, tulina kweyisa ng'abantu. Nina okwemulugunya eri abakulembeze be tulina mu Kigezi, naddala Kigezi specifically, nti abakulembeze abo tebafaayo nnyo ku nsonga y'obusiraamu, nti buli bwe tubayita tebasobola ku respondinga, tebaddamu mulanga gwe tuba tubayitidde. We like this Muslim community is a community indeed they like each other, and especially on this day where they prepare, they celebrate and prepare food after slaughtering. They call us and we eat with them, we share with them freely whether you are a Muslim or not. So we have to sacrifice as Muslim brothers, and I say salam to all people all over the world who are celebrating today to fulfill what Allah has instructed us to fulfill. My message to my fellow Muslims, at least we want to join hands together to know how to bring other people to join the Muslim community, so that we be together. Today that we are celebrating our day, I request all the Muslim members not to enjoy, not to separate people. Let them stay together. We as Muslims, we celebrate things together. We don't separate. Whether you're a Christian or you're a Muslim, you are most welcome. Let us enjoy the day together. Abasiraamu nyongera bakubiriza nti gavumenti erina sente zeewa abantu baayo okugaggawala okukola okwegoba mu bwavu naye zibeerako obukwakkulizo, naye ng'akamu akatulemesa abasiraamu ke kakwakkulizo k'okuzzaayo sente zeeyongeddemu. Bakuwadde miliyoni baagala bawe miliyoni emu emitwalo gumu oba mu emitwalo 10. Basiraamu ekyo tusaagala kituzze mabega. Innamal a'maalu binniyaati, mugyeyo sente ezo nga nniyayo gwe sente zino ezeeyongeramu ng'omanyi tojja ziwaayo. Kati kye tulina okukola gwe osasule miliyoni yaabwe gye bakuwadde naye ogenda okole, kuba tujja kusigalira emabega. Gavumenti yaffe bw'erituula n'ekitunulamu erigamba nti aleka sente zino tuzibawe bazizze nga tekuli magoba. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. Omulamu omukulu olwaleero gubadde wakati w'omuzadde n'omwana. Katutunja jjajjaffe Ibrahim alayhi salam yagunjula bulungi omwana we n'abeera nti yafuna obwangu eri omwana we. Nolwekyo abazadde mwenna tubakubiriza okutuulako n'abaana baffe. Mulimu omuzadde naddala abaami nga tebabya na budde eri baana baabwe. Naye tubakubiriza otuuleko n'abaana. Abaana baba n'ebizibu bingi. Bwe babula bagamba babigamba abantu abatali batuufu.
mutuule wali ne bannammwe wali abaana bawe emmere abaluganda al-amun emirembe kirala tekizimbwa ssente wadde maanyi ga mmundo wadde empapula z'abayivu gonna amawanga agali mu ntalo ssente bazirina osiramu bakubiriza okusomesa abalenzi n'abawala tukubiriza abazadde n'abaana balo mu boyichansi basome bafumbirwe mu kiseera ekituufu allahu akbar Mose gye ndoze kuleeta eshabwe naye gwe simanyi mba Julius